Nze Mwesigwa Robert Ssentongo, kansala w'e Nakisunga, ate nga nze sekretale w'enguudo amazzi n'obutonde bw'ensi wa Mukono District, mukulembeze obwa Reverend Peter Bakaluba Mukasa. Bannamukono mbasaba bannaye mubeere bakisa, mujje mulabe ku TV eno gye bayita Sugar TV ejjudde kasukaali, tubeere nga tugiraba tusubscribinge, tulaikinge, tugende tulabe ebintu ebirimu amakulu. TV olaba ekintu n'owulira nga kiwoomerera. Mwenna erinnya nze Mwesigwa Robert Ssentongo, kansala w'eggombolola Nakisunga, ate sekretale oba minisita w'ebyenguudo, amazzi n'obutonde bw'ensi. Olunaku lwayo tuvuddeyo okwagala okubategeezako ku mirimu egy'enjawulo disitulikiti y'e Mukono mu bitongole eby'enjawulo gy'ekoze mu bitundu byaffe byonna, mu nguudo oba oliawo ne mu mazzi ate era ne mu butonde bwansi. Twagala okwebaza bannamukono bonna olw'obugumiikiriza bwe baatuwa naddala omwaka ogwo ogwaggwa. Enkuba yali nnyingi nnyo netasobola kulima nguudo oba oliawo mu budde, naye era omusana gwatandika omwezi guno ogwokubiri, twatandika okulima enguudo era nga twatandikira mu kitundu ekyo ekya Mukono North. Tulima oluguudo okuva Nakasajja okutuuka e Kwaba, Namasumbi, ne tuyitiramu ddala ate ne tuyingira mu Nakifuma, ne tuba nga twalima enguudo ezo, ne tuvaawo ne tugenda ne tulima enguudo e Nagojje, Waggala paka okutuukira ddala eri e Waswa. Era enguudo zaffe ezo kati ziri bulungi nnyo, tuzikoledde ddala ku mutindo ogw'amaanyi. Bwe twamaliriza ebitundu ebyo Mukono North ate ne Nakifuma, twawo twayingira constituency eya Mukono South. Mukono South eyo tulimyeyo enguudo ziwererako ddala okusinza kuba fulani enguudo ezisinga zaali eyo, ate endala ne tuzikola sport improvement. Twatandika n'okulima oluguudo okuva e Nakisunga ne tutuukira ddala Biafula ate paka Katente eri e Katwe ku Collins. Ate bwe twamalirizaawo ne tugenda ne tulima oluguudo okuva e Ntanzo tutuuka e Salaama, era oluguudo olwo mu kiseera kino tuli kuluyiwako Malamu. Mu kiseera kino enjawulo ebaddewo nti tulimye enguudo zino ate nti tuziteekako Malamu omulungi ddala, era ntimanyidde ddala abantu baffe okuva wali e Nakayaga okutuuka ddala e Kayanja, oluguudo twaliyiwako Malamu ne tumunyiga bulungi. Abantu bwe tuyiteyo bagamba nti mwebale nnyo mwatuleetera kolansi, ekitegeeza nti twakolera ddala omutindo omulungi, ate ne tuziteekamu n'ebigomo okusobola okuzisiba obulungi okubeera oba oliawo okubeera nga zisobola okuyisa amazzi ate n'okuziwa emifulejje bitundu ebyenjawulo. Kaakati Eŋŋombere oba oluvaali Ensanja okutuukira ddala mu Kizulu Empunge, so essaawa ena lugenda kubeera nga luggwa ate era nawe tuteeke ku mutindo. Tukyayinzeeko bigoma bikyakolebwa wano ku disitulikiti, tubeere nga tubiteeke mu luguudo lwonna wonna, amazzi gasobole okubeera nga gabeerako egayita galeme kulemaga wakati wa nguudo, tusobole okubeera nga enguudo zaffe ezo tuziwangaaza. Tusaba n'abantu b'Empunge, tuli kunoonya Malamu ne Malamu atubuze. Ab'Empunge tubadde tubasaba bassebo ne bannya mubeere nga mutulowoozaako ku lw'obulungi bw'oluguudo lwaffe. Mutwe Malamu ffe emmotoka ezimusomba, ezimuyiwa, ezimusaasaanya tuzirina wano ku disitulikiti. Ate mu kitongole kyaffe eky'amazzi tukoze emirimu egy'enjawulo. Ekisanja kino kyonna bukyanga tujja wano mu bukulembeze twakasima boreholes 20 era mu bitundu ebyenjawulo. Nnyinza obutasobola kumenya naye at least eza Nakisunga zo manyi we ziri. Tulinayo ey'Ekakuba Kiyanja, tulinayo eri mu muluka gw'Ekiyoola wali Ensonga, ey'Ekatente era ku kyalo Katente, ate borehole endala eri wano Seeta Nazigo. Ezo boreholes nnya ze tubadde sofa twakasima mu Nakisunga. Ate era ne mu bitundu by'Empata nayo tusimyeyo boreholes, tusimyeyo borehole Seeta Namuganga, tusimye boreholes mu bitundu byonna ebyokwetooloola disitulikiti eno. Disitulikiti eno nga bw'ogiraba zi boreholes 20 mu kugezaako okulwana okulaba nga tutuusa empeereza ennungi ey'abantu baffe. Neyanza nnyo neyanzeege era abalina ettaka naddala nga tusima boreholes mu lituwe tusobole okugenda mu maaso. Kaakati abantu ab'entunda tulina enteekateeka mu kiseera kino mu maaso omwaka guno okulaba nga tubaleetera amazzi ga pipe ate tusobole okubeera nga tugenda mu maaso bulungi. Ate n'abantu baffe ab'Ekkoome essaawa yonna tujja okugulawo amazzi emisenyi. Abantu baffe bafune amazzi ga taapu babeere nga basobola okunywa amazzi amayonjo, naddala abantu baffe abali mu bitundu ebyo ebyennyanja
obweko n'ebitundu ebyetoolodde. N'emirimu emirala gikyajja mu mwaka guno ne guli tubuzayo emyaka 2. Tubasaba mwongere okubeera wamu naffe wamu n'okutuwagira mu buli byonna bye tukola. Abantu baffe tujjumbire bulungi bwansi tulabe nga tusobola okukuuma enguudo zaffe, kubanga buli luguudo bassebo ne bannyabo lujja mu plan omwaka gumu mu myaka 5. Kale bwe tutakola bulungi bwansi oboolyawo enguudo zaffe zonooneka mangu. Nga mmaliriza nsaba gavumenti okusookera ddala ekonsideringa disitulikiti zaffe zino ennene okugeza nga Mukono disitulikiti Bwaguuga etwongere ku byuma by'enguudo okulaba nga ekyuma kimu kirina okulima enguudo za disitulikiti kirimu enguudo z'amagombolola ebeere ng'etwongerako ku byuma, naye ate n'ensimbi, kubanga the gavumenti egamba yatuwa akawumbi ak'ensimbi ak'okulima enguudo mu disitulikiti eno. Munaye nno kewa ne disitulikiti ezirina amagombolola 5 3 kati nga Masaka disitulikiti ntono nnyo, naye ogenda okwesanga efuna ssente zezimu ne Mukono disitulikiti, oba oliawo ekitatukola bulungi ekibeera nga tekitutuusa ku mutindo gwe twandyetaaze. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Tujja kwongera okuwaya mu kaseera era tujja kukuma wano ku Sugar TV tusobole okubeera nga mulaba nga mutwe wano ku TV ejjudde kasukaali. Tweyanziza nnyo tufuna bwe bw'abantu oba oliawo abalimira ddala ku kkubo mu road reserve. Kati oluusi twesanga abantu baffe wano mu Buganda okwonoona emmere kibi naddala wano e Mukono kuba abantu baffe babeera bapimye, naye ogenda okwesanga ng'abantu alimidde ddala ku kkubo ate olina ajja nno mugamba nti munaye mufuulewoko muwogo ono oli n'akaayana. Kale okwo okusoomoozebwa kuli awo kw'amaanyi nnyo, n'abamu tebaagala kuyingirako mu bibanja byabwe nga tulina enguudo oba oliawo nekikosa omutindo gw'enguudo, kuba ffe twandibadde tulima oluguudo nga luli mu fuuti eziwererako ddala ng'oluguudo lugazi bulungi olusobola oyisa emmotoka, naye olw'okuba abantu baffe mu bitundu ebimu, si bonna abamu bakkiriza, mu bitundu ebimu bagaana kati olwomutufundikira nga tulima enguudo nga nfunda ekikosa. Ensonga endala ze ssente gavumenti zeesasula ba road gangs be bantu bano abalina okubeera nga balongoosa enguudo mu ngeri ey'omugirano oba ya mu luzungu wandiise routine maintenance ez'enguudo zino okusaawako n'okukola ebintu ebyo ebigenderako okugogola ebigoma n'ebirala. Naye abantu bano basasula almost emyezi 3 gyokka mu mwaka omulamba, ate nga enguudo zaffe tezisobola kuwangaala nga tezimezeeko muddo newankubadde bajja oluusi n'akasente akawulibwa kati nikuba gwe osobola okiteeberezaamu nti omuntu bamusasula nusu kasanvu buli bwasaayo buli kilomita. So omusaasira n'olaba nga oba oliawo kikosa enkola y'emirimu, naye nabo tubasaba nti yadde kasanvu kati naye mukole omulimu oba oliawo ogujja mu mutindo, kuba nammwe zino enguudo zammwe muziyitako ate muzikozesa.